kimanye nti oliwe. Yobadde wolowooza bireke, yafa kuwonya ebikuluma. Abantu batima bwe balaba ng'omwagala, bagezako bakulemye mbosobola okumutuka. Tebwolaba nnyabo nga yakuba oyo nafumitwa, nakomerebwa oyo ku muti ku lw'ebibi byonna ebyange. Kankubuulire ssebo okimanye mu mutima gwo, nti yayiwa omusaayi atugule tugendeeyo gy'abeera. Luliba lutya olunaku lwe lulicyangaza tunone, atukubeko ekimunye ku mmeeza yaffe ey'obugole. Abalibeerayo ku mukolo baliraba bwe tweyagala, Katonda kye yasuubiza asobola mulokole guma. Yesu ayagala nnyo atulabe ku nguudo zire za zaabu, batukubire emizira kalula kafa k'obugole. Ekintu kyemmanyi mu mutima tirulicyangaza tunone, basaba muguma balokole Yesu ajja kutunona. Luliba lutya olunaku lwe lulicyangaza tunone, atukubeko ekimunye ku mmeeza yaffe ey'obugole. Abalibeerayo ku mukolo baliraba bwe tweyagala, Katonda kye yasuubiza asobola mulokole guma. Yesu ayagala nnyo atulaba. Haleluya. Mbalamusizaako nnyo nate mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Muganda waffe Roni Mukisa nga tugamba nti olunaku olw'embaga luliba lutya olunaku bwalijja n'atunona n'atutwala, era natutegeeza natugamba nti Yesu ayagala nnyo atulabe ku nguudo ziri eza zaabu, batukubira emizira akalulu kaffe ak'obugole nga tukumba. Mukama yeebazibwe, twesiga ekintu ekyo nti ajja kunona ekkanisa ye etalina bbala wadde olufunyiro. Njagala kulamusaako nnyo yonna gy'osinzidde mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Ndi musanyufu nnyo ku lw'obulamu bwo. Amiina, ndi musanyufu nnyo ku lw'obulamu bwo. Kujukiza ndi wanaaba tazze tutwala, gw'ojja okgenda otusookeyo otutegekere, oba nange nja kusookayo nkutegekere. Mbalamusizaako nnyo mwenna mu mawanga ag'enjawulo gye musinzidde, mu mawanga amangi ennyo ennyo ennyo. Abali mu Germany, waliwo mikwano gyaffe abali mu Italy, waliwo mukwano gwange ali awo bayitawo Netherlands Gift Isaiah ali awo oba Netherlands awo, endoza Netherlands wakubira omupiira gwe ogumuwa ate akawogo mu nsawo. Njala kwebaza obulamu bwo gy'osinziddeeyo. Mukama yeebazibwe nnyo mwenna. Mbatumiddeko nnyo mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Farida naawe nkulamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeerera ddala omulamu. Yonna gy'osinzidde bwe nsalawo ngambe nti nno ntandike kubatumira, tuyinza okusulawo kubanga muli bangi nnyo. Nzikiriza njogere naawe ebigambo bigenda kubeera si bitono, weewaawo nga biyinza okubeera ebitono. Njagala kukutegeeza nti eddoboozi lino eriri ku Just Gospel Media Uganda oyinza okuba tolyagala kituufu, naye nga ly'eddoboozi oba olyawo liwandyetaaze okuwulirako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala kulamusa ku basumba yonna gye musinzidde, baweereza ba Mukama, bannabbi,
ababulizi b'enjiri mbalamusizaako nnyo. Njala okutumira ku mukwano gwange ya Simeon Kayiwa ali awo Canada, kulamusizaako nnyo. Nicholas Kulaba ali mu America, nawe nkulamusizaako nnyo. Njala kutumira ku mukwano gwaffe ayitibwa George Okudi, nawe tukulamusizaako nnyo mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Omukyala Judith Babirye niwo, nawe tukulamusizaako nnyo. Ani omulala awo bangi bannange tetusobola kubamalayo. Mbalamusizaako nnyo mwenna abasumba mu kibuga Kampala, Mukama abankuumire era bannamusize mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Nyongera okubajukiza ennaku z'omwezi zigenda kubeera 11 omwezi gw'omunaana tugenda kubeera awo ku kisaawe Mpigi Mawonve Stadium. Awo tugenda okubeera ng'ovudde mu katawuni awo ne weeyongerako mu maaso eyo, tugenda kubeera mu worship excellence awamu ne Apostle Christine Abeja. Tujja kubeerawo mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu gwagenda okutambula naffe ng'ogamba ojja kubeerayo, ojja kuba ontegeezaako tugende mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeerera ddala omulamu. Sumba mu Kibi, naawe nkulamusizaako nnyo mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu wamu ne ttiimu yonna gy'okola wamu nayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weewaawo nina ebigambo bye ngenda okwogera, naye ebigambo bino bitwogera tetubyogeza bukyayi. Waliwo omukwano gwange omu muweerezaamu ali mu kibuga awo, yabadde antegeeza n'aŋŋamba, naye kakati lwaki ebigambo ebyo byogera? Tubyogera bireke, sirika ojja kweretera ekizibu kya bwereere, sirika biveeku. Ne mubuuza kakati bwe naasirika ani agenda okwogera? Gye bali bajja kwogera, gye bali bajja kwogera. Ne mugamba nti abo abaliyo lwaki sinze, lwaki siggwe, lwaki siggwe oba lwaki sinze? Nedda, ebigambo ebyo tubyogera bireke. Tolina kyogenda kukyusa, ne mugamba nti wadde sina kyengenda kukyusa nkimanyi, sina kyenja kukyusa, naye kasita njogera ne kigenda, nze ng'omusaayi ogwo ngunaabye, omusaayi ogwo nga ngunaaba, nze nga mpisa emikono mu maaso nga ngamba Mukama eddoboozi ligenze, weebale kunzijjako mu kugwogwo. Nga kigenda ekigambo nga kisisinkana gwe kisisinkana eyo maaso eyo nga bijja nga bibeerawo, ate n'omunnange nze mba sikyabalirwa ku musaayi ogwo. Amiina. Njala kwebaza Mukama. Ebigambo bino tubyogera sigamba nti bano abaweereza tubakyawa oba tetubaagala, nedda. Tesigamba nti no kinywamu, sikugamba nti no tubakyawa era sikugamba nti no tetubaagala. Dr. Sserwadda enjiri ye 100% terinaamu wadde enziro. Amiina, terinaamu wadde enziro. Naye nze nyongera okubategeeza nti obuzibu bwange era obuzibu ffenna bwe tulina okuba nga tutunuulira, oba oliawo buyinza okuba nga right now tebukukwatako, naye mu maaso eyo nga bukukwatako, y'ensonga ya Interreligious Council. Amiina. Ensonga ya Interreligious Council of Uganda ey'ensonga nene nnyo ate enkulu nnyo eri ffe ng'omubiri gwa Mukama waffe Yesu. Olwaleero kiyinza okuba nga tekikukwatako, oli mutuufu. Oyinza okuba nga olwaleero olina ekkanisa ye eri eyo munda eyo Masaka, mulinayo abantu 30, mulinayo abantu 100 mu kuŋŋaana eyo, gwe weeraba oli mu kyalo eyo. So bw'owulira ebya Interreligious Council of Uganda ogamba enze ebyo tebinkwatako. Kakati ekkanisa ya Kristo eyina ekintu ekyo tebinkwatako, kubanga ffenna twamanyirira ekintu kimu nti omuntu bw'ajja mu njiri ajja nga bw'ali ne Bayibuli ye n'ennyiririzi z'alina mu mutwe, awo n'atandika omubuweereza. So alabira ddala nga ye yennyini yaaliwo, teri muntu n'omu agenda kujja mugambako, tebaŋŋambako, oŋŋambako ngaani, toŋŋambako, nze ani aŋŋambako oyo? Katonda gye yampitira waliyo. Tulina ebintu ebyo, Mukama we yali yampita waliyo. Bwe namala ennaku ana nga ndi mu kusaba n'okusiba, Mukama ampe kino kye nnina waliyo. Entalo ze twayitamu waliyo, amasasi ge twayitamu nga gatuyita ku mutwe waliyo, kati oŋŋambako ngaani? Kakati tulina embeera ezifaanaganako bwe zityo ng'omubiri gwa Mukama waffe Yesu. Toŋŋambako ngaani? Omanyi abantu bembuulidde enjiri ne balokoka, ng'omanyi ebintu byenkoze, ng'oŋŋambako ngaani? Gwe tulina nakuŋŋambako, kati ate abalina okuŋŋambako be bali abali eri.
You get my point? Kati tulina embeera eyo mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu, embeera ey'obulabe ennyo. Amina. Interreligious Council of Uganda, gwe musumba ali eyo, muweereza ali eyo, right now tekwatako. Right now tekwatako. Tebikwatako. Tebirina makulu gy'oli. Okuba ne mu ngalo n'omukono wa sayininga. Interreligious Council of Uganda, akadde ke tugenda okuyingiramu, amateeka gagenda okubagibwa. Rules are to be implemented. System eri mu kuzimbibwa. Sinakini nga yatandika dda n'okukola, nga akadde kagenda kutuuka nga gwe okukola crusade, kukola conference, olina okufuna permission okuva mu Interreligious Council of Uganda ng'ekiikiriddwa Dr. Joseph Sserwadda. Akadde kagenda kutuuka kajja. Akadde kajja ng'okukola conference olina kusooka kutuukirira Dr. Joseph Sserwadda. Nina ensonga lwaki ebigambo bino mbikugamba. Nina video gye ngenda okukuwa wano, ogenda kugiraba. Nina video gye ngenda okukuwa wano, ogenda kugiraba. Right now bw'obanga oteekateeka okola crusade, okola ekintu kimu. Owandikira ba security, n'owandikira chairman, n'omutegeezaako nti n'omugenda kubeera ne crusade, n'akuwa go ahead. Akadde kagenda kutuuka ng'ekyo tekimala, ng'olina okufuna ebbaluwa okuva mu Interreligious Council of Uganda. Era ng'olina okulaga ogwawa, ogwa mu kibiina kyekitwala federation kyetwala abalokole, ogwawa, ogwa mu Pastors Fellowship, ogwa mu Interreligious Council of Uganda under Dr. Joseph Sserwadda, ogwawa. Akadde kagenda kutuuka basibu ne bannyabo. Pastors Fellowship, nze nganze Pastors Fellowship sigirinamu buzibu. Born Again Faith Federation, ekyo nayo sijja kugamba nti njirinamu obuzibu. Mukole federation zammwe, mwegattire wamu olw'ensonga eri emu nti mubiri gwa Kristo, nga mwe abalokole, nga mwe abasumba mu kibuga, nga mwe abasumba mu Uganda, mulabe omubiri gwa Kristo gutambudde gutya. Naye kasita biyingiramu Interreligious Council of Uganda, then kiba kisusse ku ekyo kye tulowooza. Kubanga Interreligious Council of Uganda gyeva wabi nnyo. Nina ka video ke njagala okukuwa wano nga sinaba kugenda wala. Kankakuwe okawulirize kaako. Nagende wa musumba Kayiwa 1981 ngalina omusalaba guli mu roundabout nene bweki. Abantu bajja ne bateekawo eccupa z'amazzi. Musalaba munene guli awo. Bateekawo eccupa z'amazzi hakati ne zisulawo. Omuntu n'akera ku makya n'aginonawo ccupa ye. Ne mbuuza musumba Kayiwa kiki kino? Ti wategedde. Manya omusalaba gwo kuliko power. Nze ya kuliko power. Nagamba nti olwokuba kuliko power kati abantu baleeta amazzi ne bagateekaawo kati obudde bugenda okukya bagabadde amazzi gafuuse healing elements. Ne mugamba nti ng'emikono gy'obateekako gyalazeewa. Aga nti ate nze nkowe nabo bataddewo amazzi bateekawo. Ne mugamba ekyo kifaananyi kizuusi. Nantunuulira ne mugamba nti era nkusaba buyinza bwakukijjawo. Naga nti ekyo bw'okikwata n'okijjawo nja kumanya nti oli musajja. N'enzira ye enaakulabye n'engula ensuuluulu. Mengo wane wa musumba Kayiwa nenkwata ensuuluulu cwo olw'eggulo obudde bugenda okuziba ng'omusalaba maze okugukutamya nti gutunudde gye gutatunula bulijjo ne gunnemerawo kubanga nali bwomu. Naye olw'eggulo nali nnyinyuka bwe nti omusumba Kyazze yali akyasoma, yali akyali ku college, nansanga nga ndi ku musalaba gwabwe nsekula. Nakati lukola ki? Konse guno guvaawo kino kifaananyi kyennyini. Mu bulokole tebubaamu bino. Nagamba naye Kayiwa namugamba lwakuba Kayiwa no wampaka.
kyazaawo afuukira mukwano gwange enkya nenzija okumaliriza kye natandika era nenkwata mulamba nengwetikka ku kibegabega nentambula nago mpaka gye nali nsula ani ategedde agambe nti aleluya nagenda ku redeemed e Makerere redeemed society of the Lord Church nensanga basaba niwe waliwo emisubbaawo awo bakumyenga 6 nendowooza nti ndowooza obudde bwabadde bukuteeka kazikiza nga tebalaba bulungi naye nagenda okudda n'enkya ngaera bagikoleezezza kati mpolampola nembuuliriza nebanga nti wano tetuyinza kusaba nga tejaaka kunzi gikola kitya gyegireeta purezensi ya Katonda nembaga nti ekyo bwe kiri nengamba pasita waabwe nemugamba nti wano kino kyekibaleetedde obunafu temuyinza kukkiriza temuyinza kutambulira mu kukkiriza nga muli mu bino ebbakuli y'amazzi n'ekidomola kyago n'emisubbaawa n'embitwala n'ensuula kasasiro kakati vidiyo eyo tugikomezaawo vidiyo eyo owulidde ebigambo ebyo obanga obiwuliriza bulungi nnyo biri apostolic kiregeeza nti waliwo amaaso agalaba ekizibu wekijja n'olwekyo tukizibe ng'obudde bukyali nfuna waliwo eriiso eriraba ewantu nti wano nedda wano tugenda kutomera tukyuseemu kati amaaso ago gasobola okulaba nti Musumba Kayiwa omusalaba guno mwaba redeemed amazzi gano ne kando Musumba Kayiwa kino kigenda kuvaamu kino n'olwekyo kiyimirire n'ofuna amaanyi agakwata ensuululu ojjeyo omusalaba ogwo amaaso ago agalaba ekyo ge galina okulaba Interreligious Council of Uganda amaaso agasobola okulaba ebyo ge maaso ge gamu agalina okulaba Interreligious Council of Uganda. In fact, comparing nature Musumba Kayiwa ndi musobola okuyimirira mu Bible naki defending oba nange kennyini nsobola okukidefending. By the way, njagala kubategeeza nti n'ekyakakande kyennyini eky'amazzi nsobola okuyimirira mu Bible nenkidefending, however nti kifu kubanga kivaamu kirala kyavaamu kirala. So now to stop it kyayangwirwa n'ekya Muzeeyi Kayiwa ne kiyimirizibwa kireme kufuuka nga kyakakande, which is totally false and wrong and cult. However, ndi naye ayimirira mu Bible nakidefending. Kakati now amaaso ago ge gamu Interreligious Council of Uganda geemiriddemu. In fact, Interreligious Council of Uganda, it is worse. It is more worse, more dangerous than ekya Musumba Kayiwa. Mukama yebazibwe nnyo. Nina ebigambo binjagala okugamba, tetugenda kulwawo nnyo. Interreligious Council of Uganda okumanyanga yo kintu kiri awo kirala kyakyo kyatongozebwa mu ngeri yakyo ndala. Interreligious Council of Uganda gwo kenyini ampuliriza abasumba mwenna abali mu kibuga mukimanyi bulungi nnyo nti 10-point plans of Alice Anne Bailey. Alice Anne Bailey ye yawandika plans 10 enteekateeka 10 namutayika ensi kwetambulira. By the way, ensi kwetambulira okupromoting ebisiyaga abaana okujeema n'ebirala bingi nnyo. Mu yondoza ensonga ey'omwenda ndoza ngegamba nti creating interfaith movements. Kati interfaith movements basibe n'enye babalokole kututuula nga as a faith interfaith. Kati interfaith movements zonna eziri mu nsi yonna zituliidinga mu kkubo limu kugenda kusisinkana one world religion. Ekyo Musumba Sserwadda kimuli mu kuvuga sikulinaako obuzibu wadde n'akamu. Enjiri ntuufu nnyo Muzeeyi wakazi I salute mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo mu ggwanga ku lw'enjiri ya Kristo. Naye kino gye kiraga number 1 abafandinga Interreligious Council of Uganda, organization zonna ezifandinga Interreligious Council of Uganda
zonna ebigendererwa byazo byonna bya Alice Ann Bailey. Mukama yebazibwe nnyo. Nina article emu gye njagala okulagako wano. Gwampuliriza. Nina article emu gye njagala okulagako wano. Gwatuna ku screen yawo. Bwolaba UK government funded anti-LGBTQ plus organizations in Uganda, says report. UK government tugende mpola. UK government nge fundinga anti-LGBTQ plus organizations in Uganda. Kakati report yeno eva kumukutu fenna gwe twesiga obulungi namwe gumwesiga obulungi oguyitibwa Guardian. Ebisere bisinga mujjako nnyo amawulire. Guardian ebungereza. Amina. Now ne bawandiika ne batutegeeza gano gaddako lwakuba nti obudde bwatulema okwata ne tubaako ebintu bitwayingagingamu. The Interreligious Council of Uganda, which is openly homophobic, has been a direct recipient of UK aid money. Eri homophobic, Interreligious Council of Uganda, eri homophobic, nenga it has been a direct recipient of UK aid money. Kakati Interreligious Council of Uganda, bwebange receiving UK aid, it's a direct recipient of UK aid money. Ensimbi zino zibeera zigenda kukola mulimu ki? Ensimbi zino zibeera zigenda kuyamba kanisa ya Mukama waffe Yesu. Ensimbi zino zirina accountability ngeri mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu oba. Basibo ni banyebo njagala kubategeeza. Dr. Joseph Sserwadda message eno manyi ogenda kugifuna. Apostle Charles Tumwine message eno ogenda kugifuna. Oli musajja oli so educated. I like your knowledge. I like your your presentation. Musumba Ronald Muchibi, Bishop Ronald Muchibi. Bishop Ronald Muchibi nja kuzaako ebbali. Bishop Kiganda toli wano naye oli musaale nnyo okuyimusa eddoboozi ku nsonga eno. Anyway, sigenda kujjayo bantu kubayingiza mu bizibu ate ebyegundi. The UK government has been helping to fund the work of violently homophobic religious organization in Uganda, whose leaders have backed a proposed law that would make identifying as gay a criminal offense. Report has been found. UK government has been helping to fund the work of banoba homophobic religious. Kakati mu maaso waawo report eno gye nnina wano eraga nti UK government has been supporting homophobic religious organizations mu Uganda. Tuli fena ebadde supportinga ngewa aid. Kakati ate oluvannyuma lwa Interreligious Council of Uganda okufulumya ekiwandiiko ng'ebaakinga a proposed law ey'abagge mu Uganda, UK government ne withdrawing funds. Kitegeeza ki? Ekibuuzo, gw'omusumba ali eyo ku ground, omusumba ali mu kibuga, UK aid money ekutuukako oba tekutuukako? Bwe bange ekutuukako ejjira mu kifaananyi ki era ejjira mu kiti ki? UK aid money. UK aid money. Mukama waffe yeebazibwe nnyo basibo ne bannyabo. Kakati bwe tukiryako wano sigenda kuwangwa nnyo, sigenda kulwawo nnyo kubanga ebintu biwanvu nnyo. According to IATI submission, bana ba ATI ba International Aid Transparency bawa submission yaabwe nga bagamba nti the Interreligious Council of Uganda, IRCU, an interfaith body, has been a direct recipient of UK aid money in its capacity as implementing partner of a program that aims to deliver the Foreign Office ambitions for an open society in Uganda. So kitegeeza
nti Inter-Religious Council of Uganda ekolera wamu mukama yebazibwe nnyo ekolera wamu. It has been a direct recipient. Bwe tuba twogera ku direct recipient bafuna kyere ensimbi zijja kyere mu nsako yaabwe nga Inter-Religious Council of Uganda. Kakati abakulu abali ku Inter-Religious Council of Uganda bone balaba engeri gye bagenda okulabika nti funds zino bazisaasanya. Naye ekibuuzo kyange kyenjagala okubuuza wamusumba ali eyo ampuliriza amakanisa agali eyo mu Kampala Uganda, wali ofunyeko ku bbaluwa, wali ofunyeko ku kasimu nga kava mu Inter-Religious Council of Uganda nti owaye tufunye omusimbi guguno mujje tugugabane oba gubeeko bye gukola mu mubiri gwa mukama waffe Yesu, n'abasiraamu nabo bafunye ensako yaabwe ne bali nabo bafunye yaabwe. Yet ate nga government still erina ensako gyewa Inter-Religious Council of Uganda buli mwaka erina ensimbi zibafuna. Ate era Inter-Religious Council of Uganda era ensimbi ezifuna mukama yebazibwe nnyo. Temugenda kunzikiriza olowooza tugendeko mu kitundu ekyokubiri tukomewo ag'omwoyo omutukuvu. Amiina. Awolo statement gyenjagala okusoma wano, the foreign office FCDO has confirmed it provided funding to the Inter-Religious Council of Uganda from 2021 until earlier this year. FCDO data indicates that as part of a program called Uganda Open Society, which began in June 2021 and is due to run until March 2024, the amount paid to the organization totaled kitegeza FCDO nayo ebadde fundinga aba Inter-Religious Council of Uganda omusimbi ogutali mutono pounds omutwalo gumu mu 13 mekazino emitwalo 13 mu 14,900 eja dola. That's a lot of money. Emitwalo 13 mu 14,900 eza dola. Sente mpitirivu nnyo. Kakati tetugenda kuyingira munda sente zino muzikozesa ki era zigenda wa nga Inter-Religious Council of Uganda nga fa abalokola abaliyo. Lwaki njogera ebigambo bino nzikiriza nko mu mtundu ekyokubiri mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu dakika zigenda kubeera 3 zokka oba dakika egenda kubeera emu yokka nga tuwumulamu. Funds zino tetuzigenda kuzitunuulira ziragawa, tetugenda kubasaba accountability. Naye ekigambo kye njagala okukutegeeza mpuliriza ne message yange eri omubiri gwa mukama waffe Yesu. Ebizuusi bino nga Dr. Sserwadda bw'oyogera mu katambi awo ketuzanye mabega n'ogamba nti musumba Kayiwa omusalaba guno gugenda kuleeta ekizibu tugutemewo, mwabalidde mu dikando zino naye bino bigenda kuleeta obuzibu tubijjewo, nti light enereeta presence ya Katonda tubijje. Amina mukulike nnyo ddala mukumula muko tubadde muko okuddakiika entono ezo. Amina mbadde nkyabategeeza nti Inter-Religious Council of Uganda sonywa muko eri much more dangerous than omuntu wayinza okukirowoozaako. Toyinza nakukifumintirizaako kukirowoozaako. More dangerous. Nkutegeeza ebigambo bino kirungi nnyo tubyogere, kirungi nnyo bino ebigambo mbyogere bitugenda okutuuka okujja mu maaso nga happeninga bwapeninzi, bigenda okutuuka okujja nga bigwawo bugwi, akadde kagenda kutuuka
ng'omuntu okubuulira enjiri ku street, omuntu okubuulira enjiri ku kituuti, bw'oba tolina license eva mu Inter-Religious Council of Uganda ng'omutiibwa mu bitiibwa Dr. Sserwadda gitaddeko omukono, enjiri oyinza obutagibuulira. Sina buzibu na dokita, ate sina buzibu n'abaweereza ba Katonda, tebakulimba. Kati mwe ababeereyo ne munyiiga alumba abasajja ba Katonda, alumba abaweereza ba Katonda, ne munyiiga emitima ne mugisiba, mwe mumenyeka. Kubanga ate nze bwe mmaliriza nga nfukamira ali ku viivi nga neebaza Katonda nti weebala ate guno omukisa gw'ompadde, kulabika nti ebigambo bino mbyogera nze nga mpulira omutima guwewuka. Olwo wembeerawo nga mpulira olunaku luzitoye. Lwaki? Waganye okwogera message eri, waganye okubyogera. Naye mmaliriza okubyogera bwe nti omutima ne guwewuka, ne mpulira nga nze Ssekikoowe. Kati mwabaddeyo ne muyomba alumba bweza wala nsinikira message, ebigenge bijja kukwata, ebigenge bijja kukwata. Olimba, tewali bigenge bigenda kunkwata, olimba. Tugenda kulaba nawe ogenda kuzikirira, ogenda kugwa nga gundi. Inter-Religious Council of Uganda erina funds zeefuna. Inter-Religious Council of Uganda mwenga mukyali awo mu bibita bya kusaaga. Naye ekibuuzo kyandibadde nti funds zino eziva mu UK government lwaki bafandinga Inter-Religious Council of Uganda ku mirimu ki? Mwali gavumenti mukola emirimu egy'obuweereza nti kale mufunye ensimbi, ekkanisa y'Egindi amabaati gayulika muddu gidduukiridde, ekyalo ky'Egindi kyetagako enjiri mugenze mubuulidde enjiri ku Crusade. Singa ensimbi ezo zijja nga Guardian bwe tunyonyola ate terimba, kubanga kola document eri wano gye mwasaako emikono, ngirinako kopi wano. Eri antige ate nga ebintu biri authentic. So singa aid eyo yonna gye mufuna mugamba nti kale abasiraamu bafunye ekyabwe, badduse bagenze bazimbye emizikiti, mubajja alangiridde nti twafuna ensimbi obuse bwe buti, twafuna miliyoni 600, n'olwekyo emizikiti gy'Egindi n'egy'Egindi tubale tugirondola tugenda kugizimba. Omwala gwe wali guyingira wali eri guwe gugirawe guti gukuba amazzi ne gayingira mu muzikiti ogwo tugenda gukolako. Abalokole buli mwaka tuteekwa okubeera ne Crusade eziwera 600 mu bifo ebyenjawulo mu Uganda. Kale sente tuzifunye, tugenda gula ekisaawe nga kyaffe ky'abalokole. Ekisaawe nga kyaffe ky'abalokole tugenda kukigula, tugenda kukizimba nga kya Crusade. Oba muli region, mu buli region y'eggwanga tugenda kugulayo ekisaawe wantu nga wanene, tuteeketeekewo bulungi, tuteekemu kantini, tuteekemu obulwaliro obutonotono, office ez'enjawulo zituuleko nga zirwaninga kisaawe ekyo kya Crusade. Nga abalokole abaagala okukola Crusade mu bifo ebyo mwe batuula ne bakola zi Crusade nga tebasasula. Bano abaana baagala kutegeka zi concert za kuyimba ng'ebisaawe babituulamu ne babijjuza. Entrance nga bagisasulira naye nga bategekeddemu nga tebasasulawo kifo kubanga kyabalokole as a body, kubanga bafuna ensako eva eri wabweru. Naye kakati ezo ensimbi we ziba zijja zigenda wa? Oba zidda ate mu mirimu gya gavumenti? Kubanga muyinza okugamba nti ebuduudu amataba gayiika gakuba abantu ne tubadduukirira n'obusawo bwa sementi 8 n'obuwunga kilo 10. Ate nga tulaba abagenda ebuduudu bawandiikako makanisa gaabwe donation from makanisa gaabwe. Government yo
ey'ebigwa bitalaze eyina ensako. Eggwanga lonna lirina okubeera n'ensako ly'ebigwa bitalaze. Ezo zo zibeera zi gavumenti yeebeera ekola ki? Kitegeeza nti muba mukola emirimu gya gavumenti, okuyamba ku gavumenti ogikolerako emirimu gya gavumenti tekiva buve mu bbanga. Which means when mubanga muyamba ku gavumenti okukola emirimu gyayo, kitegeeza nti Inter-Religious Council of Uganda, it is a government entity. It's a government organization. Wachiraba. So bukibanga ekanisa ya Kristo tefunyeemu mu donation zeze zibadde zijja zijiweebwa, zibadde ziragawa. Oba kitegeera. So Inter-Religious Council of Uganda ate yabulabe nnyo okusinga ate omusalaba guli ogwa Muzeeyi Kayiwa gwoyogerako n'emisubbaawo egy'omu cathedral egy'omugundi na Mirembe wali eri Makerere de Mudisole. Mbadde nkyakugenda maaso. However, a spokesperson said that following comments made by the Inter-Religious Council of Uganda in relation to the anti-homosexuality bill, the UK decided to, in February, to stop the funding. So in February, UK is stopping funding. Oluvannyuma lw'okuwuliriza spokesperson oluvannyuma lw'okuwuliriza commenting Inter-Religious Council of Uganda ze bakola nga bagamba nti nedda ffe tetugenda kuba fundinga, tetugenda kukkiriza bisiyaga, n'olwekyo mwe tubatadde amina. So nabo nno ne bayimirira okulabika nti nno tebagenda kuddamu kubafandinga. Naye be bantu be bamu be bawagira ebisiyaga, be bapromoting ebisiyaga, ate be bantu be bamu be babadde bapromotinganga, be babadde babafandinganga. Something is not adding up. Right now nga muvuddeyo openly okuwakanya ebisiyaga, before nga temunaba kuvayo openly okubalaga nti tetuli ku ludda lwammwe, of which ndi ne report yammwe gye mwakola nayo erimu obunafu. Report no gye mwakola erimu obunafu. Bwe mba nga nsoma ebbaluwa ezo zonna ze mwateekako emikono zirimu obunafu, teziri straight, zirimu ko obunafu. Nga omukulembeze w'eggwanga yagamba nti neeteeka lino lirimu obunafu, mulizeeko mulinyweze. So liri nnyo nankani tulikwatemu nalizayo mu parliament. Kakati Inter-Religious Council of Uganda nga sigenze mu bbaluwa yammwe gye mwawandiikira abakulu ne musaako n'emikono ku screen yo. In 2014, the Obama administration reportedly withdrew government aid from the Inter-Religious Council of Uganda after the organization supported the the precursor to the 2023 bill, the Anti-Homosexuality Act, which was later annulled by a constitution court. Mukama yebazibwe nnyo. The Obama administration in 2014, the Obama administration, kitegeeza UK government n'ebitongole ebirimu ebigabo buyambi n'ensimbi, ate ng'ebyo bitongole ebyo tetulina budde butuddeko nandibadde mbibagamba nabyo, era mugenda okubinoonyerezaako bisupportinga ge government ya UK supporting overseers. Amina. So kati ate ebitongole ebirimu ebibasupporting byali bibasupporting kubanga nayo list naye tugirina ebyali bibasupporting nga bibafujirira omusimbi nga Inter-Religious Council of Uganda. Inter-Religious Council of Uganda na bibawo omusimbi kati nga tekuogatta ne Obama administration mu 2014. So from 2014 Obama administration yeno ya report ya withdrawing government aid from the Inter-Religious Council of Uganda after the organization supported the precursor to the 2023 bill. Imagine bwe tuba twogera ku Obama administration tuba twogera ku Obama care bwe tugitunuulira ebiriyo bikambwe. These are devil agents abagenderera okulabika nti no basusula omubiri gwa Mukama waffe Yesu.
open air kubanga Obama administration nsonywa munyo katono Amina kubanga Obama administration Obama administration ye supporting okujjamu embuto Obama administration ye supporting abantu omukazi n'omukazi okwegatta ye supporting kukendeeza abantu Obama administration ine ebintu bingi nnyo chovola abantu Obama administration eri against Trump administration. That's why into Obama administration eri erwana nnyo nti Joe Biden adde mu kifo Joe Biden ayingire mu ntebe kubanga Joe Biden yali alina okubeera nga ayongezaayo agenda za Obama administration. So Joe Biden akolera under Obama administration. Chovola bakyali nnyo. Amina. Joe Biden ali against Trump administration. Kati administration ene ya Obama wejja ne bavujjirira omusimbi. Ensimbi ezo accountability yazo ng'Ekanisa ya Kristo ezimanyi nti abasumba b'egindi namwe abasumba b'egindi nyinza okuba ndowooza nga Obama administration ndowooza oba togitegeera bulungi. Kankolonyeze video wano katono wano nkulage Obama administration kyekola. Obama administration ngenda kugikwa wano kankolonyeze video wano kyebayita Obama administration. So Dr. Sserwadda mukwano gwange n'Ekanisa ya Kristo yonna gye muli ekintu kino kirabika ng'ekyokusaaga akavubuka kali wano akambadde olukofiira kayinza okuba koogera ebintu ebiri stupid nga tebikola makulu kawulikika okubeera nti no kali mu kulumba mubiri gwa Mukama waffe Yesu kawulikika okubeera nti ka agent ke magombe kawulikika okubeera nga kasirusiru akatalina bwongo nakutegeera naye ebigambo bino byonna bitugera mubimanyi bituufu gyebiri era mubimanyi bigenda kubaayo mu abali eyiwala naye tulinamu kino nze tekibinkwatako era tulinamu bino nti nze wenna abyogera bagenda kunkyawa tulinamu bino nze kansirike tubirina kansirike nze wenna abyogera bajja kunkyawa sijja kubyogera wenna abyogera bajja kuŋŋaana okuddayo mu meeting bwenna abyogera wenna agenda okumusaba ebbaluwa eya recommendation tajja kugimpa bwenna abyogera ekibiina kyenina bakigenda kunvuma bagenda kunvuma bajja kunfugira amalusu kati ne tusigala mu mbeera efaanaganako bwetu sijja kubyogera kansirike. Waliwo abasumba abali mu kibuga waliwo abantu abali mu kibuga mu Kampala nga basumba balina emizindalo minene balina zi radio balina zi TV balina buli kimu ekyetagisa media balina amaanyi bagalina balina essente batambudde amawanga naye toli bawulirako nga boogera ku nsonga z'Ekkanisa ezigenda mu maaso munda. Either kirungi tagenda kukyogerako either kibi tagenda kukyogerako ekikwata ku ggwanga tagenda kukyogerako ekikwata ku mubiri gwa Kristo tagenda kukyogerako. Mbonze saagala kuyingira ntalo tebantumira ntalo n'asirika neyeewumbako bw'ati lwaki kubanga ye amanyi nkyagenda mu lankyawa agenda kujjayo omusimbi enkyawa liyo lankyawa endala wiiki namba yonna agenda kusolooza ekimu ekya 10 n'ekiweebwayo wakuŋŋaanira tebasasula renti bagula dda bazimba dda nolwekyo kasitanze endya nenzikuta nina oluseke lwange nolwekyo saagala kuyingirira muntu leka buli muntu akole ebintu bye balina enjogere negamba nti buli omu Katonda yamutuma ku lulwe buli muntu akole oluwalo lwe lwamutumibwa okukolebwa nolwekyo tebinkwatako oyo gwe mulaba oyo tebinkwatako kati buli kyadaswe buli mwaka akola tebinkwatako nze saatumibwa ntalo tebinkwatako mumubeere mu ntalo zammwe eyo nze tebinkwatako n'eddoboozi liwandisitudde ne libaako omulimu gwe likola tebinkwatako ebyo. Obama administration bwebanga nayewo ng'olukwe lw'okufandinga Inter-Religious Council of Uganda era ng'ebadde efandinga tabbu yennyini kankuwe administration eno girabe. Nairobi is getting a facelift. The government has been sprucing up the capital city
preparing to host business leaders and presidents from around the world. But the buzz on the streets is all about President Obama's visit. I think this is a guy who really appreciates his roots. Obama visited the East African nation as a U.S. senator, but never as president. His father was from Kenya, and he still has relatives here. Because he's our brother, we welcome him. Polls show Mr. Obama enjoys widespread popularity among Kenyans. But the president's visit is not without controversy. You see, close to 700 Kenyan evangelical pastors have written an open letter asking the president not to talk about the gay agenda. We do not want him to come and talk on homosexuality in Kenya or push us to accepting that, which is against our faith and our culture. Mark Kariuki is the key architect of that letter. He leads an alliance representing 38,000 churches and 10 million Kenyan Christians. He welcomes the president's visit, but says leave the gay talk in America. Let him talk about development, let him talk about cooperation, let him talk about the long-time relationship Kenya has had with America, but about our beliefs and culture, keep off. Obama has used previous trips to Africa to urge governments to respect gay rights. Kariuki says the open letter is a warning to the president. The family is the strength of a nation. If the family is destroyed, then the nation is destroyed. So we don't want to open doors for our nation to be destroyed. Pro-family activists took to the streets of Nairobi this month, urging the president to avoid the subject when he visits. Since Obama has a Kenyan descent, I think he should be more familiar with our culture. Homosexuality is illegal in Kenya and 37 other African countries. In fact, Kenya's penal code says any individual who has carnal knowledge of any person against the order of nature can face 14 years jail time. Bishop Kariuki says he'll fight to keep homosexuality a crime in Kenya. Because it is an abomination to God. Top Kenyan politicians are also weighing in. The country's deputy president is quoted saying, "God did not create man and woman so that men would marry men and women marry women." Another lawmaker warned, "We shall tell him to shut up and go home if he talked about gay rights." After last month's U.S. Supreme Court ruling legalizing gay marriage in America, one politician here said allowing such a thing in her country would open, quote, floodgates of evil, synonymous with the biblical Sodom and Gomorrah. Meanwhile, Bishop Kariuki says the president is destroying America with his support for gay marriage. I believe that with all my heart. With that agenda, he's ruining America, because America has been known as a Christian nation. It has been known as a nation that has sent missionaries out. Now it is a different nation altogether, because it's an agenda against God. Kakati video yitwa Obama administration. Obama administration singe evayo ne government, we are going to support you or we are going to fund you in the other way or the other. Ekiddako beero kimanyi tokulekera bwereere ekuleke kukubyemu ebituli erereke kulekedde kyekulekedde ng'ekuggyeko kyekuggyeko. Basibo ne banyabo muzikirize mbasibule era muzikirize mbagalize ekiro ekirungi mwenna gye muli mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abira ddala omulamu. Nyongera okukikaatiriza era nga njogera nammwe nti ebitongole bibadde bijja nga bivujjirira omusimbi mu Inter-Religious Council of Uganda. Ebimu tetubyogedde ebitongole ebyo naye nga gyebiri. Ebitongole ebyo singa mubitunulira ne mujjanga mubigoberera, amazima amatuufu gali nti biwagira basiyazi. Era bitongole bya basiyazi bivujjirira omusimbi mu bitongole ebisupportinga abasiyazi. Naye kubanga nti Inter-Religious Council of Uganda nayo yali terina kyeyinza kukolawo ng'erina okuvaayo okwogera naye nga bagiri bubi, muveeyo mutuwe wawe muyimiridde ku nsonga eno, otherwise tugenda kubajjamu obwesige era tugenda kubajjako ebyaffe. Tuvulaba nti ne gavumenti ya America no yasalawo ne government kati sente ze tuba tugenda okubawa mu Bannayuganda nga gavumenti tugenda kuzibawa kubanga mubadde temusimidde ku ekyo kye twagala kuyimirirako. Tuvulaba nti ne Museveni yasikatira nnyo era n'ekito kino ekyakola, it's a way the other, sigenda kubiyingiramu nnyo. So ne Inter-Religious Council of Uganda eno nayo it's the way the other okusinzira ku kiwandiiko kye basindika. N'olwekyo ensimbi zonna ezivujjirirwa era ezibadde zivujjirirwa mu Inter-Religious Council of Uganda ziyambirawo ekkanisa ya Mukama waffe Yesu. Ekyo nakyo tukiyita kizuusi. N'olwekyo Musumba Kayiwa
nga tetunaba bamisumaali namwe tunuulira nnyo amaaso ago agamutunuulira ne gazuula nti omusalaba gujja kuleeta ekizibu n'abeeri ku redeemed nti kanda ezo zemuwaasaawo ne zireeta ekitangaala nti kireeta presence ya Katonda. Amaaso ago ge gamu ge tuba tutunuuliza Intelligence Council of Uganda, ate yo ya bulabe nnyo okusinga nga bwe tulowooza. Buli mulokole yenna buli gy'oli mu kkanisa gy'oyimiriddemu kijja kutuukako oba oyagala oba toyagala. Kadde kagenda kutuuka n'ekizimbe ekyo tosobola kukizimba okuggyako ng'oli under Dr. Joseph Sserwadda ne administration ye ey'obukulembeze wa Intelligence Council of Uganda. Born Again Faith Federation oba baffe abasumba abaliyo ojja kwesanga nga sibe basumba bali mu Pastors Fellowship Federation. Born Again Pastors ya is it bagita bate Born Again ki tola tugende ya Bishop Kiganda. Amina. Ate wisange nga ne Rwere naye ate jali naye aina eyiye. Amina. Era mu under Intelligence Council of Uganda. So tabu egenda kuguka. Gwale yagamba tebinkwatako bijja kukwatako. Nkwagala nnyo Mukama akunkumire. Weraba nze Nicholas. Mukama akunkumire. Bye bye. Kusabira ekisa kya Katonda onywezebwe oyongere okunywezebwa mu kukkiriza. Ekirala Mukama obwesigwa kye kisinga. Yobadde wolowooza bireke yafa kuwonya bikuluma abantu batima bwe balaba ng'omwagala bagezako bakulemye embosobola okumutuka ebwolaba nnyabo nga yakuba oyo nafumitwa nakomerebwa oyo ku muti ku lw'ebibi byonna ebyange kankubuulire ssebo okimanye mu mutima gwo nti yayiwa omusaayi atugule tugendeeyo gy'abeera luliba lutya olunaku lwe lulicyangaza tunone atukubeko ekimunye ku mmeeza yaffe ey'obugole abalibeerayo ku mukolo baliraba bwe tweyagala Katonda kye yasuubiza asobola kulokole guma Yesu ayagala nnyo atulabe ku nguudo ziri eza zaabu batukubire emizira kalula kafa k'obugole ekintu kyemmanyi mu mutima tirulikyangaza tunone basaba muguma balokole Yesu ajja kutunona tuliba lutya olunaku lwe lulikyangaza tunone atukubeko ekimunye ku mmeeza yaffe ey'obugole abalibeerayo ku mukolo baliraba bwe tweyagala Katonda kye yasuubiza asobola kulokole guma Yesu ayagala nnyo atulabe ku nguudo ziri eza zaabu batukubire emizira kalula kafa k'obugole naffe ekintu kyemmanyi mu mutima tirulikyangaza tunone basaba muguma balokole Yesu ajja kutunona ekirala Mukama obwesigwa kye kisinga eby'obugagga leka bireme kukujjako yali kunona
gwe mwatulete asobola kutemya kikowe nga weziri kuba amanyi kyosaagala ebwoba munaku mundwadde ng'oweddemu amaanyi mwegayirire omuyite sirimba Yesu ali ku lulwo maama ekituufu bwekiba tiye yakuyita erinnya lyo tali kuleka gwe mukufa kuba yasuubiza luliba lutya olunaku lwe lulicyangaza tunone ati kubeko ekimunye ku mmeeza yaffe ey'obugole abalibeerayo ku mukolo baliraba bwe tweyagala Katonda kye yasuubiza asobola mulokole guma Yesu ayagala nnyo atulabe ku nguudo zire za zaabu batukubire emizira kalulwa kafa k'obugole yaffe ekintu kyemmanyi mu mutima tirulikyangaza tunone basaba Mungu mabalokole Yesu ajja kutunona libalutya olunaku lwe lulicyangaza tunone ati kubeko ekimunye ku mmeeza yaffe ey'obugole abalibeerayo ku mukolo baliraba bwe tweyagala Katonda kye yasuubiza asobola mulokole guma Yesu ayagala nnyo atulabe nguudo zire za zaabu batukubire emizira kalulwa kafa k'obugole yaffe ekintu kyemmanyi mu mutima tirulikyangaza tunone basaba Mungu mabalokole Yesu ajja kutunona 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 basaba